The meeting of a salary meeting. Until oyimirira MP n'ayogera naye nti you want your story. Njagala gena nawe mu constituency yange oyogereko n'abantu kuba waffe tuli mu mazzi. Njagala onyonyola abantu bano obubi bw'amazzi. Pastor ayagala ogende mu church nga tomumanya no njagala just kuwa testimony sina kyengenda gikosa. Naye erina kyekola abantu bange. People have called me from as far as Japan, Holland, newa just because of my testimony. Nze personally nalisimanyi nti when nali mpa testimony yange mu church nalisimanyi nti they were live streaming nali sinafuna simu ngenda gifuna ku Monday sawa 9 eri viral so nsobodde okufuna abantu mu church omu abanyambye wano nawali my eyali badde nga negative bit nti nina information sobola kugenda mukati ti omuntu akulaba oba mu bbaala mulangira yatugamba yalokoka ataali mu bbaala nebikibere bina kati ng'olina okwenyonyolako nti bana nabadde wano oluusi omutonzi agambe genda oyinza okufuna ku bakwano be 14 muyinza okufunamu omu gw'okyusa ebirowoozo naye n'alokoka ate because of my 40 years embadde ku nsi abantu bembadde nabo side eno gye niko kati betuyita abantu b'omu nsi there's a way we look at these people. Just so about to need kuba gye mbadde and you see this is the reality nti ebintu byayo nebisinga kati njja kwa example y'embaga tuweba yali ya million 9.5 nizo kuba nafuna million 5 nga zijja abantu betwaliisa abantu b'omu nsi kuba abantu besiza okumala nabo obulamu bwabwe okitegeera so siyinza baddukako nenga ntemanyi mwe yosina zobaki be bantu bembadde n'abantu bange they are good people maybe our beliefs are different naye nga bantu balamu hey, they could be going to different churches nechi but they have their beliefs so I respect that nabo mbeera mbasaba to respect what I've decided to do kyekizibu kyolina nti olinamu banneisera kati omwaka guweze fyanga ndokoka abamu bali tasobola batawuza nti nsobola n'okuweza emyezi 2 oba weeks 3 naye byonna bya Mukama. So our family ebadde etya because mu testimony eyo ya mukyala yali ngebaza Katonda naye ate ngalabikanga omunyi how was the family been because wagenda kulya twalito mugambye nefanagana ko bwe bityo. I mean over time you see time is the best healer. Yali etaaga obudde obusungu bwaliwo abantu bayogera ebintu bingi. There's what we call saloon talk, there's street talk. Kati olw'obusungu omuntu yenna ne bw'obeera ggwe olina by'owulira you relate naye omusajja ono ayinza okuba gwe boogera nako okiwa time oba Mukama nyamba na kino tugiyitemu era nze njaga awo confess to you nti nagamba nti Mukama bampisa mu kitome n'omuzaano njamuwasa so now tusaasira ne tukiyitamu she's been very understanding because she's been my best friend for a long time so it was just one of ezo hiccups muzifuna in any relationship abaddewo tutegeranye kimanyi nti kati sobola kuva waka nga simulidde wajenala naye lwakululu kyenva saamugamba nali manyi agenda nga nne tosobola genda mali that is all nga tumaliriza brief lessons ki zewafuna mu incident eyo lessons anafuna mu incident eyo nti we can't take life for granted. That is one. Mukama ali naffe essaawa yonna akutestinga kuba kati nze nga bwe gamba sirirowooza nti nina kyenakola ekiri special naye yandagako naye abantu nga bafa so twekuume twogere nga tuva awaka it doesn't hurt ayinza okugaana siru n'ogenda mpozi n'ekirala njagala kwebaza about what the audience people think we actually get money for these interviews. Now I'll tell them it is part of our healing. Every time you talk about it ufuna okuonyezebwa in a way kati ndi wano but I can tell you news okuwulira emirambo gwali noba nsobola bakubulira naye mwebale na tour that time amaiza butulira ebyate ebyo tulabanga maybe ensobi yatandikira kuginga muri girinnya ekyokulinnya nze atali makanika wali ato ngenda kubankulira that is one bwe tuba tusasudde emitwalo 10 tugenda ku lyato ekyo kye twakola we did not have to go down kuba ekizibu kiyinza okuba kyali wansi wa lyato twali tetumanyi
Sagala ku blaming nyini lyo yafa kiba kirabika bubi naye zaali ntukola those that died kama waifu mcheni Max Sembayo tuli wano ku Sande ku mutima kwebaza abasajja abatuyambako tugenda kulenga foundation stone ya tugenda kuzimba church ku kyalo kino n'omuzikiti we shall have a luncheon n'abantu abatuyambako abavubi abasobola okujja mujje abalina engoye enkadde bemutagala ne ssente tujje tuyamba abantu bano kuba nabo batuwonya emboozi okuva gye twatandikidde ku Keke Beach ne tujja ne tuvuga tubadde ku Mutima Beach kakati wendi bangambye tuli ku lubalama nadendooza tulina ku kizinga naye luba lubalama bayitawo Buzindere we tuli bw'osinziira wano n'otunula mu mazzi osobola okulabira ddala ekifo eryato we lyagwa era osobola okusinziira wano wennyinnyini nga toyimusenamu n'olaba eryato we lyateekebwa era osobola okuba nga olaba Mutima Beach weri nina abakulu tugenda kugezaako okunyumya emboozi eyo nga bwe yali nga batubuulira bo kiki kye bamanyi batandika kukiraba batya n'ebintu ngeri gye batandikamu okutandika nina abantu abakulu wano babiri kantandike ku mukono guno tata gye bali amanya gono abukole musezi akama nga amanya gono salonga gye bali kantandikire ku gwe ku kizinga kuno omaze kubanga emyaka 5 kakati njala tutandikire mu mbeera kuva we mwatandikira okulaba eryato nga tulina gwa kabenje ne kuva we mwatandikira watandika sawa nga meka lyali likola ki eryato eryo lyafuna kabenje nga lyali lyambuka ku bichi ya Tempura lyatuuka makkati g'amazzi waggulu awo liremererwa ati okusalawo okulituuze ku bichi ya Mutima ate yali agezaako okwagala kutaasa abatuuze abadigiza abaali ku lyato eryo nate baatuuka makkati nga banatera okusembera ku bichi ewa Mutima ne litandika okukka naye nga lyali lirina obuzibu wansi waalyo bagenda ne balyokya wansi lifuna kuraka eyo waggulu ku bichi ya Tempura kati turakita mu kulisindika okudde mu mazzi tusobole okunona abatuuze abaaliga bakukeke beach lyajja liriikinga wansi eyo nga liyingiza amazzi kati bwe baatuuka abadigizi bwe baatuuka okwagala okwambuka bagende ku bichi ya Tempura omugenzi nekola ki olw'obuzito olw'abantu netandika okuyingiza amazzi muki munda kati neliremerera okulabika nti likola ki okulituusa abadigiza abo koje kulitunuza eno okwagala okubajje bakubi ku bichi ya Mutima balabike nga bataasa abatuuze abafiirako kasuka tusobola nga tulina tebatebaninga nja tugenda kukomaawo nga baligobeza okutuka ku Mutima mukama wange we eryato batandika ddira basaamekera lyali likola ki aho bali badigize bali bakyagala kati saawa zalinga emu nga zigendamu bannaffe ne batugamba eryato bana erika mujje muyambe abantu mujje mutaasa abantu awo ne tugaa mulimba tugenda okufuluma wabweru kituufu ng'eryato likola ki likka kofa abantu tebasobola kufa wetutoka tukola ki nga tulaba ane tugolomola amata amanene twali tulina mayingini eryato lyetwagenderamu taasa ate kyali waffe yafiira naffe ne tugwamu amaanyi naye era ne tusigala nga tutaasa naye nga munaffe naye yalugenderamu bali bamweta wekyobosco kakati eryato litandise okumira mu mazzi abantu abaali ku lyato baali bakola ki abantu abaali ku lyato bali tutaasa abatuuze babuzindire nabatali kukwata amaato gaabwe nti baddukirira abayuze abaali ku kimbiri ekyo bagenza okudigida naye ne bagezaako okusobola okukyasobola tutasaako abaaliwo abasobola okuwona abamu bafiira ttale okubadde basobola okubala baaliwo bakawole kakati mumaze omugenze
okutaasa abantu nga mmwe abalunnyanja babeera ku nnyanja mwatandikira ku ki kodyo kye mwatandikirako twaleeta amaato mu bungi kati bw'osanga omuntu ng'akyali mulamu oba olina omwanguyira actually abamu baafa bagamba life jacket yamu naye life jacket olina okyambala osinzira mu weight yo ne ku size yo okitegeera gwe oyinza okuba ne kiro 7 gwe neweesiba life jacket ng'eri so light ng'oyo omwana yasobola okukola ki oba oluusi ogikozesa ate omuntu omunene n'agyesiba itegeeza oba olina okukka kakati waliwo ekigambibwa nti waliwo abantu ekika ky'abantu ekyataasibwa kambuuze mwe mwatuuka nga mugenze okutaasa abantu mulina abantu be mwalondangamu nti ono gwe tugenda okususa mwasinziiranga ku ki waliwo we mwatuuka ku lyato waliwo yabagamba nga nti musoke mutwala ono oba mwatwalanga butwazi kiriwo ekiti olaba by that time fe twali tutaasa butaasi kuba twali tubamanyi twali tukolera ggwanga nga tulina obataasa so tewali musosolizim okay kakati mu kutaasa wano abantu nga mubataasizza okubajja kulya tobatwala ku lukalu ojjukira abantu bamikalu abayinza okuba nga bemwataasa era kubanga baafa otherwise abantu abasinga omuntu bebataasa bali mu makati g'abangaaga naye nga bali ttale batuli mabega tusigala nga tunyulula gino emirambo egiba gituusiddwa ettale okay okusinziira ku bumanyikirivu bwammwe ng'ababeera ku nnyanja mulowooza eryato eryo lisobola kutwala abantu bameka era obuzibu bwagawa eryato liriba nga terina buzibu n'abantu ebibiri libatwala eryato ddene kuba nze tosobola kuŋŋamba nti eryato oli kuba repair nti ate oteekemu enkokota amanja ku manja ekitegeeza obuzito ku buzito kiba tekijja so lyaliro lizito okusinziira ku ndowooza yo bateekamu enkokota era nawe olirinyamu n'olitunuulira era osanga bateekamu enkokoto kale kiba tekikola ng'abatuuze baakuno biki bye mwafiirwa mu kabenje ako akaaliwo biki bye mwafuna akabenje ako tetwafiirwanga kintu ekikulu nnyo mutabani waffe oyo ow'ekyokosika okufa kyokka naye okuleka nti abatuuze baabwe bakoze omulimu gwakwagala kolaki kunyulayo bantu baabwe tebataasa tutaaseeko abasobodde okuwona n'abasigadde baba bafudde tukolaki tukikolako era mpaka enkeera walu twanyulayo era emirambo egyakolaki egyafa waabwe enkeera walu twagiramu n'omugezi tempura naye nga mukyalo oyo yafiirawo mu bukadde ako tempura naye yafiira yate mazini katwogere ku tempura mubaddeko kuno ku mazzi mulabye ku bantu bagwa mu mazzi bagamba omubiri gwa tempura gwava mu mazzi nga teguzimbye gwekiri oba siwe kiri siwe kiri yavayo nanyula era ali mu mbeera igabuyaka mu mazzi yali alaga bamunyula yali alaga nti yali yenkana atya obunene bwe nga bujo yali abeereramu mulamu yasigalamu kisoboka mu mbeera y'okugwa mu mazzi kale kiri bwe kiti olaba omuntu aguddemu ng'olunaku olwaleero kale obudde obusirye temukeerenja ku makya obudde bwakakya ne mumunyula ng'obudde bukyali abatazimba naye kati ono amaze ennaku 2-3 naye abatansozimba so kisoboka okuba nga yagwamu mu mazzi kuba bagamba mwamunyulula nkeera sawa nga 6 wabanga omuntu yagwa mu mazzi ekiro ne mumunya okusaba 6 nga tannazimba nga abalala bonna baali bazimba abamu bagamba nti kirabika ye teyafiwa mu mazzi kwekyo ekiro kyennyini obusobozi bwakyo buli ludda olaba okufa okwo okw'omumazzi ko mu mateeka bw'obanga omazeeko nnaku ezi 3 oba olina ozimba oba nnaku 2 naye olunaku olumu tosobola zimba katwogere kubona bemwannyula baali tebazimbye ki ekizimbye omu lwamu n'akasana okukuba ate wamala kujjayo kunezuba kunywa tekakuta ettale sana tekukubako
okuzimba n'omubiri gukyuka kala teba emugeri wali olina kusalira ofuuka kivuuvu kakati nga tugenda maaso nga tweyongerayo gavumenti nga kabenje kamaze okugwawo yalina amateeka gayisa mwetwaweyantisima mumabiiki bajegadde mwe temulina kukosebwa kwe mwafuna mu abatuuze abalinaanye wano eno kale ffe emmere okugwa twekanga nnyo era abana abajja simanyi tino biki tibajja okutaasa basanga buli kimu twakimaze ne poliisi nga buli kimu nga twakimaze dda poliisi yajja luvannyuma nga buli kimu kiwedde. So ngamba mu mateeka ga gavumenti erina amateeka ge yabateekako mu ngeri emu ba mu ntambula yammwe because muli bavubi mukozesa jangwano mukozesa maato okutambula na biki kakati kanfuna omwami ono wanene kitwakusobola okusinga enkofiira kitwakusobola okusinga kale olunaku olyetere lyagwamu ffe emirimu gyaffe gyali mu kutambula abantu butajja mu mazzi awo kati abamarine bajja leeti kati obatuuka netuziyiza ennyo okukolaki okukola tetwagala mutwagala kukolaki era ennaku zitwamalaawo tutuyiza kimireki tutaasa abantu ali nyini betwayamba abasinga abaabo abatasiza katuukirire batwawekana agatuweka tukoleki ababonabagenda teyayakululo buli abajja kati ngaomuzise bajja twebuuzaako tubakolaki teryakubawo noobu nomugamba okusibwa kwamaani waeryawo nze mufubi kali ku biiki wali otubananyiniku baabadde ku bbeeya kati olunaku nga olwasembayo olwo ng'alina pate ye weyayita abagagga be tulakita yaliwaawo nekolaki nekasinde okukaza ku mazzi bali kali kazituuka kali kebasenye wansi kati okaza ku mazzi nekuwamu ekituli kali kibo kibatamanya kira bulungi kati kukekenga bamabubirisi twagala kukolaki kujja twagala kujja ula bulungi agamba twayivaawe tukolaki kusimbula jangu natwala luuto yasooka watu tebaali bangi kati luuto eyokubiri baali abangi kati amazzi galinga gakolaki etasobola kuva eno etaasa n'amazzi muli eri mu lyato ate abali mu lyato abakyagaze batamidde bakuwaiterera nabudde okolaki okoleki ate nga n'empewo yamaanyi nnyo nnyo nga temulinza kukolaki kubalasinga lyato mwagweno mwagweno kyabulungi era obuzibu kubasinga okuva kameeri kaffe kagwawo kyali kituli kimu tweyanza kakati njagala twogerekoko ku ntambula y'okumazzi n'obubenje bw'okumazzi mu biseera ki amaato gatakkirizibwa kutambula naddala ebiseera by'empewo ngebadde kweri sikirungi gatambulira ate n'ekirala muba mutambulidde ku mazzi ogo nga lyato ddene lyegasa naye life jacket nga manyi nti buzito bwo obibadde mukola kyokutambula naye nga oba olina okubalansinga booti olina okuba nti temuli batamiivu muli omugundi tereera mubeere bulungi empewo nyingi nsobola okutambula okutuuka wajja mugenda ate nga mutambulira ku lyato esaizi mbi eyetagisibwa ku mazzi. kakati njagala twogereko kepa mubeera wano ekintu ekyamaato abantu okutambulira ku lyato bagikaze bagenda ku biiki emu nenene wekwali kusosa okukiraba kyali mukiraba mubaddewo nga mukiraba bwali tokirabangako okubira nga abantu batinnya kujja nebagenda nga badigira bali obulamu ekyo kyo kya bulijjo naye ngamba eryato okuka bwerityo ekyo kyatukanga nnyo naffe abantu naye kakati nga twogera ku kabenje wekaabo bwanvu ki obwali bugulayo okutuuka ku lubalama ziriwo mita nga 2 bwesiba mita nga 2 lwaki abantu bafa bangi bwe batyo kale olaba abasinga bali bakoze eki bali batamidde abasinga bali batamidde so singa baali tebatamidde kyaseza okuwona zaali nnyingi waliwo omuyimbi ayiri nambiro mu maaso walaba agamba nti yamukyasa yali ava mu bitundu byawano mwamumanyako yataasa omuyimbi ayiri nambiro
era baamuno naye kati mzee ani oloza si ali wali ku bizinga ddolo ali ku bizinga yamutaasa mwine ebigambo mwandyagadde okutuusa ebitali mumativu gye muli abakulu balaba TV ebigambo kikulu ennyo ekigambo ekisookera ddala ekyalumya n'abatuuze naddala nga abavubuka abataasa n'abantu abaali ekintu ekikyabaluma kutaabya bugenzi ugundi owekyobosi mwamuzika Saidi Tekoime olume terwabwanga twawulirako nti olwomugaga yajja nawa mukyala w'essente kyali kituufu omugagga mukyala we bantu bajja ensonga z'abaana nalikawo abaana baali basoma ebya school fees tewali omukyala yali takola nga musajja okulabirira amaka naye nga ekyolumbe abamu bawooza nga tujja kujja tulabe yakoze bitya okuva olwo okay kale olinayo akagamba kasema mpozi kyembadde ngamba abalaba TV amawulire agagamba nti kaba kati wali abakigenderako nti accident yali ku mutima bike abalimu ekitwala bwe kiti kyembagamba bonna akimanye nti akameeri kali kakimusisaawo kamanaki ebigaana kale nebakolaki naye nga bambi baali bagenda watempo olweyo tebali bajja ku mutima biiki tekyebagana kujja kukyakalala kolaki naye nga balina okwebereramu wife jacket basanga bali muki ng'amateeka galagira ate kirala bagende ku mateeka ga poliisi babagambye omukubu wali kubanga babasanga mukubu wali wa poliisi nabagamba ekiriwo ekiti abasinga ne bakola ki ne bawuliza empaka ne bafuna ki obusirikale amanyagange okay kale nga bw'oyinza okubanga olaba wano wenyimiridde emabega wange mu kifo wewali akabenje ak'eryato kati ssaawa zino eryato eryapakingibwa sayidi zawali alugenda masubira nga tuzimba emboozi ey'akabenje akaliwo omwaka mulamba bukyanga eryato ligwa mu mazzi abakulu mubawulidde nga banyumya emboozi yaabwe eryato nga bwe lyagwa mu mazzi tugeragenda masubira nga tuzimba emboozi eyo mpolampola byetunasobola okuba nga tufuna mu mboozi eno tujja kuba nga tubibawa musigale nga mwekumirako tugende nga tugoberera emboozi eno kulyato liri eryato tugenda ligira tukolemu essigiri lwaki ate eryato kati abantu abasinga batya kikola abamu bajja batya n'okujjaawo buli bwe baliraba nga beekanga bwekiri Brian White mugambi yabaddeko wano kale yatusuubiza n'atugamba tukole ezigurupusi zaffe atuwe entandikwa naye kusaidi yange kituufu gyo twamulinze teyazi naye tetumanyi kikyamulemeseza okujja nsomo kyamulinze mugambi tumumulinze era tumulinze taata amanyago eryato nentuyolowooza ku Brian White manya gange bampita Kajube Paulo era Brian White wandabire sawa nawo antegeera bulungi ku TV naye nsaba jali yonna tatwerabira abeere mu ndowooza yenga we yali akirowooza era atuukiriza kyali ayagala otukolera kuba gurupu ze yatugala zonna twazikola ejjo twasibye wali mukasana ku biiki tumukuumye ku kyataawo tetwamulabyeko tetumanyi oba bizibu oba yatulimbye ekyo nakyafuba okulanga atuddamu abeere mwesigwa eri ffe naffe nga we twamwesize ntumukuuma abakyala basibye enjala awo nga tumukuumye n'ekirala gavumenti etusalirewo oba kyate ekiwa abavubuka nga ffe tukijjawo tukitunda sikulaapu kuba kitulemeredde mu butuufu kiza okuba kyakubeerawo nga kyakijjukizo wekiba kyatujjukizo bafune ekifo kiramu bakipaakinga awo tekisaanawo kubanga mu butuufu kigera tuleetera obuzibu abantu batugana n'okuyitira awo bakubye abaana emiggo egy'obwereere poliisi ejjawo yekalakaasa ng'ebakubira ki bakuba mbu tebalinyawo bagala kubba byuma gavumenti yetusalira amagezi oba ekijjawo ekijjewo oba ekituteere tukibambule sigadde nze Kajube Paulo taata olina kisembayo mpozi sina kisembayo kyamaanyi wabula mpozi era njogera kyakyate ekyo basala amagezi gonna kubanga bambi kisibisiza abaana wano nga bagamba nti babbamu ebyuma
obekiro oli amazima bikwamu abana babavaawa oba oli amasasi nga gavuga ekiraawo kati bajja kutaano omuntu olw'ekireeri ekyo kyabakola bafune amagezi ge bakolaki ne biiki yaffe baleme kubanga bagiraliikira nnyo kuba biiki eyo abasinga wano tikyakalira tuna kikalira balala fere tujjeeyo eyo abantu bafa nnyo tibebita beri yali egende bajja kwetaasa akozi ate kusaani waliwo okusabira ky'abagenzi abaana babasobola basobole okujja okolaki kusabira ku myoyo gy'abagenzi n'abagwamu abaawona batulowoozeeko nga ffe bannaye tulekirira nnyo si tuteekanga amawulire ebyoka byokka ne bikomaawo tuyanza olwayagala okwogera omulala bannaye amanyi bakutwala nze musumba mugeni Fred mbeera wano okusimbeere njawo okwebaza olw'abantu ababudde ne bageza okuyamba obuzibu obwa mu kitundu kino okusinga obwonja bwa White olwanga juzi yajjako wano n'akwata ssenazibwa namwandu yali n'omwana omulwadde era yasuubiza okudda olunaku olwajjo teyasobodde ntukkiriza nti ajja kujja kubanga ng'omuntu obakwebikwata nze akulwanga nebidanga omusajja wa mugaso kubanga ffe tubeereddeku nnyo okuba twafuna ebizibu mu kitundu kino tulina abantu bannabyabufuzi bangi abataavayo kujja kuyamba kumwenkana nga bwe yakola bamutegere nga tunoonya emirambo tunoonya ebintu bwe bityo yabeerawo nnyo gye tuli kale n'olwekyo tumwebaza wamu n'abalala bonna enteekateeka zino zaateekate okuba nga tuusa kulokuka mu kitundu kyaffe tuzaaniriza ebigambo byange ebyo